Okay, ali kumabiriza habo products kubuzaako kasubire oli bulungi. Olwairo muyinza okulaba ki nga nkutte ono omukazi. Kazi ono omulaba? Alabika bulungi nga woomulaba bw'ati. Kati abaami njagala muwulize bulungi nnyo. Ka video eno mugyetegereze bulungi nnyo mugirabe paka ku endi ate osubscribinge tolaba bulabi n'okola ki n'olekaawo. Olwairo nziza okusomesa abaami engeri gye banuunamu amabeere g'abakyala mubugenda ne musika busisi nga mulinga abakamente. Omukyala amabeere ne gamuluma ne gamubabuukirira natandika okugamba kiki kino kye nnaggiddwa ye amala ddi. Bifo ky'okunyumirwa ng'ate yekkaanya tayagala by'okola ki by'omukola. Olwairo njagala otegeere engeri gye banuunamu amabeere g'omukyala. Okunuuna ebbeere kitegeeza nti nolibugizeeyo lyonna lyonna mu kamwa otegeere nti noonoonye nedda. Ebbeere nina eno si lyonna 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 nti noliriko feeling y'omukazi nedda. Feeling eri ku nnywanto nipo kwe kuli feelings zaaki z'omukyala. So omwami ky'olina okusimbako ennyo essira y'ennywanto y'omukyala oginuunya otya? Olina oginuuna mpola mpola nga togipapira kubanga ate wojjoga batukana kitegeeza omukyala feelings zigenda kukola ki zigenda muggwako. Ebbeere lino eno kintu kikulu nnyo ku mubiri gw'omukyala kya mugaso era bwe kifuna obulabe obulamu bwonna bwonna bukola ki busaanawo kubanga lirimu ebintu bingi. Ekisooka abaana baliyonka omukyala wazaala omwana ayonka bbeere lineno naawe omwami kyotandikirako ng'ofunye omukyala oyo otandikira ku bbeere lyokola ki lyoyonka lwasonga liriko ebintu bingi nnyo ate we wasinga okubeera obwagazi bw'omukyala. Olwairo njagala omanye oyinza atya okunuuna ebbeere. Amabeere gano eno ndowooza mugalaba ttutu era omwami waliraba nga yimiddeyo bataga bannange ngawera ayagala atuuseeko omumwa naye ate ekyembi n'agenda n'atuuka nga yenna talina nekimu kyakola ki kyamanyi. Kati omwami njagala otunuulire engeri gye banuunamu ebbeere ly'omukyala olinuuna otya. Zino ze bayita ennywanto. Kati omusajja olina kukozesa zino nnywanto. Ennywanto osobolayo olulimi lwo n'obeera ng'oyisa bw'oti ku nnywanto mpola mpola nga woogibuliza mu kamwa bw'ofuluma bw'okola ki bw'oyonka ennywanto eyo yokka yokka gy'oyonka wabula toteeka bbeere lya mukyala mu kamwa notandika osika n'obanga anoonyaamu amata nedda. Ebbeere teribaamu mata ne bwabeera nakawere ng'alinamu amata tonuuna mataagi wabula kwona bukonyi kweno ennywanto eno yokka mpola mpola omukyala afune buki obwagazi ajja kuba anyumirwa nga ye kennyini akusika akuzze ku bbeere okole ki oddemu oliyonke kubanga okola ki oliyonka bulungi. Naye bw'oleeta engalo noonyiga w'otaddeko omumwa w'osika w'okola ki omukyala bibeera bikola ki bimuluma ate ng'olumu oluusi abamu tebakola ki teboogera. Amabeere gano eno gasitula nnyo obwagazi bw'omukyala abasinga mubuuza omukyala mukwatewa eno ye password. Bw'obako eno password n'endala ajja kukola ki nja zigamba awasinga okusirika obwagazi bwaki bw'omukyala. Gano amabeere olina okugakwata obulungi toganyiganyiga bwoti kubanga galuma muli munda mulimu kye bayita ekinusu kibeera kikola ki kiruma. Kati gw'omwami lino ebbeere olina oddikwatanga zaabu olina oddikwatanga ekintu ekiri awo ekyobuvunaanyizibwa nga wookwata eno mulabayo eno bulungi. Musajja tayagala egendeyo na damage. Leero omukyala agamba nti nno ndwadde kandida noga bannange kiki ekyatuuseewo. Musajja aba takyasobola kukola ki kuyingira eno. So ebbeere likwate nga bw'okwata eno okitegeera bulungi. Ebbeere leeta obwagazi bw'omukyala ate ewalala wano lwakubona omukyala ye bamukubanga ye mumulaba bw'ati naye wano wabeerawo kye bayita akajanjaalo. Akajanjaalo kano kamwambule. Akajanjaalo akabeera wano eno ke kasibako nako obwagazi. Omukyala wabulwa n'obwagazi ne ku bbeere omanyi oyo yafirizinga takyalina appetite wadde n'omulundi n'ogumu ne bw'omunoonya just mulete nze ekole kimuzibukule muddemu muli starting buto asobole okubeera nga akola ki ng'ayaka bulungi. Akajanjaalo kano singa
okanuunirira mpolampola ate nako toyasaamirira n'oleeta amalusu n'oyiwa nedda just sobolayo kalimi mulowooza lwaki olulimi lusitula obwagazi bw'omukyala lwansonga lubuguumirira yensonga lwaki tubagamba abakyala nti bw'oba osiimula omusajja teekako otuzi otubuguma osobole okukola ki okuyimuka buto kati naye bw'oyisawo wano akalimi kabeera nga gali amazzi omukyala n'asituka bulungi nnyo ate n'anyumirwa ensonga ezo kano akajjanjaalo n'amabeere gano ate bwe tudda ku kkundi naye lirina obwagazi eno yona yona mukiwato obwagazi kukola ki gyebuli naye ebyo si bye ebyandeese ekyandeese mabeere gano okubayigiriza ngeri gye munuunamu muki mabeere kugambye sobolayo akalimi wozi osoboleyo okole ki ojjenga okukuba kuneno mpolampola nga ojja kumuma kakiisi byonna byonna ngaokola ki ngaobitambuliza wamu naye gagana amabeere ogakutte buki bulungi nnyo awo omukyala wasobola okunyumirwa kageemu mubala okugoberera senga mabirizi senga wabaserebu nabagambye serebu ng'omanyi buli kimu ekikwatagana ne sex oyina amazzi owasika omusajja waya mpanvu buli kimu nga kirikiriya nga tewali muntu agenda complaininga nti gundi tawooma okitegeera oba serebu naye woba tobiina oli wa wansi tewali akola ki tewali akumanya ensonga lwaki neyita senga wabaserebu so subscribinga ate osharinga evidiyo eno n'abalala basobola okukola ki okubeera nga bayiga sangibwa omulago okubbiri opposite nekyakyakakande enamba y'essimu 0704 737 14 mubeere bulungi mwera